Nkwebaza tiwebale nnyo webalire ddala okubanga weekumira ku lutimbe olw'emirembe olwa Salamu TV. Webale nnyo webalire ddala. Katweyongereyo ne Hajjati Saniya Kigozi, mama wa Bamulekwa Uganda yonna. Hajjati. Naam sister. Wali alina mulekwa naye nekibuuzo nga sinnaba kye nalese nkubuuzizza. Abaana bano tubasomeseza mu masomero. Buli omu mulekwa bwajja bamukukwasa omusomesa omuyamba ava waabwe. Essomero libagenoonyeza oba wano oma yenoonya amasomero. Alhamdulillah, okuva wano omo yatandika tubadde tuyamba abaana abo. Twasooka n'abaana 2 era abaana abo twali tufuna bursaries okuva mu masomero ag'enjawulo. Naye bwe twazimba amasomero gaffe abaana bonna ne tubakwata ne tubassa mu masomero gaffe. Yes. Naye ng'abaana abo tubalabiriramu buli kintu kyonna, buli kimu bakifuna ng'abaana. Kuba abaana tubasanga tebalina. Era ddala mwana tubatwala ne tubawa education ne tubabuulirira. Kuba abaana abamu osanga abamu badde bakozesa n'ebiragalalagala. Abaana abamu baba bazaalazaala ddala embeera ye yamukola ki. Kati omumikisinga mwana ataazaala olina osooka olaba ng'obwongo bwe obukyusa nnyo. Abaana abo tubayamba naye nga tubayambira mu masomero gaffe era nga buli mwaka tubeeramu n'omwezi gwa registration. Kati guno omwaka alhamdulillah twaggalawo. Next tugenda kuddamu kuwandiisa next year mu Gwokuna. Omwaka ogujja 2023 inshallah. Ekitulemesa okubeera nga buli ssaawa tukola ki? Tuwandiisa. Tetwagala nnyo mutukuleeta ebbaluwa yo ate otuule tuleme kuyamba. Beta ne tubeera n'ennamba entono then ne tusobola okukola ki? Okubayamba. Ate bannamwandu bo bakola batya nabo okuyambibwa? Bannamwandu bo betusomesa skills. Kati essaawa eno tubazimbira amayumba alhamdulillah abatalina kuba waliwo abakyala beebaka ku street. Sister gyofuneyo time nze ntera okuyitayo ekiro ssaawa 3 ssaawa 4 mu kibuga. Mu kibuga abantu ku street kwe bali beebika ebikutiya ne bafuna amabokisi ne bagwawo mu maaso g'amaduuka. We talk to them n'olaba nti nno oba osobola okumuzza ewaka n'addayo ewaka. Oba kuba abantu abasinga ab'oku street omujjamu ekya street is not something easy. Amanyidde okusaba ne bamukola ki? Ne bamuwa. Kati okukyusa obwongo bwe nti nno gwe omugje ku street omuzze waka agenda atandika kukola nasooka agenda asoma is not something easy. Naye abantu bagenda through a tough situation. Hajjati Saniya, waliwo abantu nga ddala beetaavu naye ng'alina omwami we alina omukyala naye nga mubutuufu tebalina ng'embeera bagiyitamu ng'ennyigirizibwa. Ewa waliwo n'abafera abeerimbikamu. Omuntu ng'oyo akunoonya atya n'akufuna n'obaako ky'omusobola okumuyamba. Ekituufu nti olina wabanga sinnamwandu asobola beera omwetaavu. Omwami Allah yamugezesa. Kati tulina programu eya zaka. Abantu baleeta applications zaabwe ne tubabulira biki bye twagala. Programu za zaka naye nga abantu tubagamba buli omu according mwebyo ebisaanyizo bye tusaba omuntu okubeera qualified for zaka. Tubasaba awandikamu kikyasobola okukola ye ng'omuntu wetulaba nti nno wakutraininga nga tumussa mu skills wekibanga wakufuna zaka yes nga tumugamba okay mulimu omuntu ajja kuganze ajja tunjagalayo embuzi zange 3 oba 4 nonde nga muzimugulira mulimu aganjaga ka retail shop akatonotono obuyambi waffe buba butonotono kubanga ejjoba omuntu omwetaavu gwogenda okuwanga badde talina bw'omuwa ekintu kyonna abajja kusiima nti nze njagalayo kukolayo kino ne mukikola ki? Yes ngenda kukolayo kino ne mukimuwa ne mulaba nti nno kuba ye waba awandika leeta ateekamu I can do this n'ateekamu ne accountability yaka business ke akasobola okukola n'alikako accountability era bwe tulaba nti tetusobola tumugaa kati gwelindako kati ne business ezo tuzirambula. Omuntu atugamba n'atuwa location bw'omumala omuyambayo omuntu gwe tugenda okukolako alina obbanga tumumanyi nnyo mu bakulembeze ddala kuba abadde recommendation ya chairman neya imam ne ku ground. Yes okumala kuba abantu si byakumula kumugamba najja Hajjati Saniya aliwo binyamba munoonyeza ddala kumala mumanya muntu kiwajja nga alina ebigendererwa wajja nga bingi ebiyinza okubeerawo naye omuntu tumunoonyerezaako ddala nti ddala omuntu ono ne tufuna recommendation okuva ku bakulu b'okukyalo bennyini nnyini abamu tubatuma ne recommendation za police ddala ene police akole ekyo tukonfirming nti nno omuntu ono ddala ali mu beetaavu. So
buli muntu yenna tume kati muzako omwo muntu mumuwa ne mu training ne mumubuulira nti Yesu wadde zakasi wabu kwa kulizo ne twagala ogenda okole twagala olunaku lukere ku machanga naawe oli mwabo abagaba zaka si abafuna bayimamuze baffe bangi abali ku mizikiti naye bamutayina kyakola naye ng'asobola natayina busobozi you know imamu nabeera mu masjid nayimuka n'atawa abantu time nayakola adhikari because ewakawe teri kyakulya nayimuka banayo ate tewali kintu kibi nga butaba na mmere ejjanja gwetaaga amazzi naye nga bambi asaba ne bw'olibeera mu nnyumba ey'ebbeeyi mansion nga ya kitiibwa naye nga omwami takuwa ku ssente ebyo byonna tolibiraba takuwa kyakulya byonna tolibiraba anti ssente ze zikola bino ebirala n'ogula kitegedde so enjala ekozesa omuntu kyataalikoze ate era abantu banaye ffe tutuuka ku bantu sister abantu bayita mu mbeera enzibu omuntu n'otuuka nagamba ng'onookufuna obufunyi obuugi bw'okunywa olunaku ebigezo bingi bantu nali ntambula nali mbaale nensanga omukyala ennaku yannuma kasitole kano kankakuyitiremukko katono omukyala ono bayamufaako bayali musajja muwarabu mweru kyotala abafamire ne bakola muviyo ekitegedde ne bamuleka aseke tebaakoma okwo yalina abaana abato omukyala ono yalinako abeewaabwe ne bamukwatirako nti katukutwalireko abaana bano abato bagende bakole ki basome ennaku ennuma yannuma ajatisaniya kano njagala kagabana n'omulonja ndaba ku Timbero Salamu TV omukyala we yawaayo okwakanake kawala kayite kaneetuuka n'akatwala ewaabwe naye nga nabo si be bali awo nti balina naye ne bakkiriza akaana kakole ki kasome saidi ya bbaawe we yafuna omusajja anoonya omukazi yajja nejja omwana oli mu ssomero ne bamuwaaki omwana yandibadde omwana we omusajja yajja abasaba mukyala mulala ne bagamba nti mugende mu famire ya gundi be banaku balina essente banaasoma ne bajjayo omwana mu ssomero story enjifuna n'omwana ne bamuleeta ne bamuwa omusajja ataali musiraamu nga ate musajja mukulu naye omusajja yali asiimye ki omwana mpozi omusajja tebamanya nti naggaggafuge abaali bajjeyo omwana eri nti kali ke kanaku katukaweeyo bagenda kubanga omusajja omukujja yali abasabye muwala mulala bagenda okizuula ng'omusajja bamuwadde omusajja gwe bawadde akaana kano akamasikini ono namwandu ne bamulekwa bamuzuula nti mugagga ne bakola fitina ate omwana ne bamugjayo ewaami naye nga namwandu ennyumba yagwa olubege egenda kugwa talina kyakulya abaana tebasoma omwana omulala nga bw'oyogedde anywedde enjaga agudde eddalu kaali kaseera kabi nnyo mukazi talina kyakulya baawe teyalekawo kintu kiyingiza ssente amulese n'abaana bato Hajjatisaniya omukyala gyali nempulira amaziga ku mutima gwange abasiraamu beekolamu omulimu nga balaba kisusse kuba mukyala yali munaddiini amiirawo omuzigiti agendayo azimba nongosa omuzigiti naye nga omanyi nti ez'abasiraamu kitegedde sitole kangikomyawo kuba mpanvu kitegedde naye kati oyo omukyala naye gyali era mpulira muli tutuufu mpulira muli gwe nagandaga nti Hajjatisaniya nina kyeneerabidde olaba sister ennaku yes tetusobola kumalayo bantu bonna nekyo tuba tusobodde tukikola ki naye gwe kaŋŋambe mulamu kuba bamulamu awe baterawo sometimes okulwanisa mulamu oyina abaana naawe ozadde kale oyinza okuba tewansiima nze kufumbirwa muganda wo naye saasira abaana bo ti muganda wo agenze nze sirirwedde kuleka abaana bange wadde onoobeera n'abaana nange sijja kubeera ki naye manya nti enkya nawe owuwo ajja kukola ki abantu abasinga tukulidde mu life ng'abantu baali tebasuubira nti noyinza obeerako somewhere naye olw'obusiraamu Allah n'akuwa omutima n'ogamba nedda wadde bo bampisawo bati nze kankole ki naye omuntu oyo nkya tajja kukola ate nze kyenkoze kuba okufa kwa buli muntu yenna omwana muzadde we agenda kufa ng'otandika effujjo kati nga wala story eyo gy'otuwadde naye weewunya enkya ogende
bana abantu bewayisa obisi buli muntu nti alina omutima mulungi bayinza okukola revenge ku mwana wo. Sister, abantu bangi balina Bamulekwa, tubeera mu mikolo omwami nayimuka because ayagala ensi emulabe bitera beera mu baami n'agamba swafudde nze ngenda kulabirira ki nebeetema n'olemesa naffe bawanu umma bandifuddeyo ne tuyamba omwana oyo naye because oba oyagala kalulu oba oyagala bakumanye n'oyimuka n'ogamba nti nze ngenda kulabirira omwana wawe njalabirira abaana ne tukubira engalo ne tukuba takbiru fe abasiraamu n'otwala omwana w'omuntu ewuwo oba wa brother wo naye wali ofunyeko obudde obwogera n'omwana oyo nze omukyala gwondeetedde gwe weetemye bwetemi n'ogyayo omwana na bbaaga ye n'oleeta ewuwo naye tosoose ttula na mukyala wo ono gw'oleetera omwana ono. Abakyala abaami muli mu maka nga tolina na mirembe mu maka go mubeera mu zi parking no parking emmotoka yo mu garagi mu parking osooke weebakemu for 2 hours osange ewaka nga bakoze eki nga beebase because of embeera omukyala gy'akuyisaamu naye gwe n'okwata omwana wa munno because omwana wa brother wo omuleetera omutujju wewaka kuba mulekwa sooka otule ne mukyala wo. Take your time because omwana afudde alhamdulillah kyemmanyi era batagenda bbulwa wabeera sooka omala okudde wakoyogere ne mukyala wo nti munnange brother wange gundi ne gundi yafa oluusi n'omukyala aba amanyi olaba otya bwe tuleeta omwana ono oleme kikuba bukozi ku muntu kuba abakyala abamu baakuzibwa mu maka nga mashallah ng'amaka makyamu naye newabeerayo ate abalungi kati omukyala ono wakugamba nno teweetantala leetayo omwana w'abendi teweetaaga leeta Mulekwa ono kuba oluusi gwe omwami omukyala wo akutulugunya nnyo tolina mirembe obeera mu mikwano gyo n'obanyumiza omukyala nze ampisa bwati ne bwati ne bwati naye ate okutta omwana wa munno because omuleetedde ono ati olowooza ki ekigenda okuhapeninga ewaka. Yes sister, ebintu bingi tulaba nti eyo gitunuulidde naye ate waliyo ate n'abaami nga ajja n'akwagala nga Saniya bw'oli nga Asiya bwendi mu kukwagala ono n'akwagala nnyo era n'akuzaalamu owulidde bw'amala okukuzaalamu naga nti nze mukazi wange mmutya si nze nkuzaala n'akwegaana. Abaana bangi bayise mu mbeera nga bakitaye babeegaana era osanga abaana abo baba n'ekisa nnyo ku mutima kuba nina abaana beemanyi bangi nga omusajja agenze mu bwenzi bwe ayagadde omukazi namugamba ngenda kukutongoza oli mwana wange n'amwegaana n'agamba sinze kitaawe sinze nkuzaala. Abaana ne bakulira mu mbeera ey'obulumi ne maama kyovudde olaba osanga omwana nga yagala maama we tamulyako kyakukola kyakulya abantu bangi babonaabona abafaanaganako mu mbeera kati waliyo n'omukyala naye ng'ali eyo bawaali kituufu yamuzaalamu mulamu naye yennyini muki mulamu naye nga talina busobozi. Naye sister omanyi nti embeera eyo eva ku ngeri ki gye mwefunamu ebiseera ebisinga. Omwami ono yakufuna atya? Mulimu omwami agenda okujja akwendeko nze gamba twansose ne tufighting engeri ki gye tufunye mu bataata b'abaana baffe mukoze obwenzi munyiziza Katonda oluusi temukoze tewaliwo na tawuba yonna kuddako wabbala ogambe nti nanyiza Allah nakola zina ozadde omwana what do you expect obusiraamu bugamba omwana oyo talina nakufuna ku maali yo then newabeerawo ne bana abaami ajja because omuwala ayagala omusajja wa ssente ze nja kuwasa naye nkusaba obeere mu karumu nkupangisiza ewantu nzijeyo misana owulira wemutandikidde obufumbo bwammwe zinamwerere kati kino nakyo sometimes tukola ekyo naye nga kigenda kutocheringa abaana baffe babone mu duniya naye era tekikugjaako kumanya nti omwana ono nze namuzaala era sister mpuliriza mukwano omukyalo ono ebamuleetera namugaa I want you to be somewhere yanja kujjanga misana ndowooza 99% kasita omutuusa mu maka aba ayagala abeere open ompuliriza sister kasita omuwasa babadde n'okukanya kwe n'omwami we nti you know what nze ngenda kuwasa era nkwagala naye saagala mukyala wange akole ki yendagaano yammwe gye mukoze at the beginning oba kuteeka ewantu n'oluusi akuwooye n'okuwooya naye yebadde endagaano nkulaga nti no sometimes tukola ebintu ne biddira mu baana baffe omwami okanyiza naye awa mukyala we respect taagala mukyala we amanye nti nja kujjanga eyo yo vuba ebeera yammwe mwe mugyekoledde ayiwa
we bakuteeka somewhere gwe n'oyagala omukyala ono weewaka simanyi na lwaki abakyala baagala nnyo omukyala amumanye weewaka batabangula amaka ayagala omukyala amanyi naye nga juka balina endagaano yaabwe n'omwami gye batandikirako kati abaami abasinga beetamwa sister bw'aba yakuleeta ayagala respect mu maka ge wakkiriza kikyoyagala mujja wanaakumanya ogenda kufuna ki kuba sometimes oyinza okwagala gwe okuvaayo ne bakubaaningira ddala kati abasajja bamu bafuna obukyayi obwo kuba mwalina endagaano yammwe gwe n'ojja ng'okimanyi ono mwami ali redde okukulabirira oluusi akulabirira n'okukulabirira oluusi akutadde ne mu maka time ejja kutuuka sister tewetaaga kuvaayo kulaga nti naawe oli mukyala gundi time ejja tuuka okuggyako omusajja yakuwasa openly n'akulyaza amanya nakyo gyekiri sikiwakanira naye wekimanya nti omwami yakuga we mwefunamu mukoze zina munyiziza Allah akuzaddemu of course gwe oba sankyogedde nakumpewo naye waliwo obusiraamu bwe bwogerwa n'omwana oyo nti oyo mwana ne ku byobugagga takola ki kuleka ng'omuwadde oli mulamu wanu tosoose kulowoozaako nti tulina okukola tawuba twanyiza Allah subhanahu wa ta'ala oba okitegedde naawe gwe mwatandika obufumbo bwamwe mwateesa nti nno sooka obeereyo eyo naye bw'ojja gwe n'oyagala bakumanye bakole ki ogenda kwendingapo okyayiddwa omwana we akyayiddwa famire ye ekyayiddwa oba obufumbo obute kubanga vo yammwe ogikoze eki ogisse kyemwakkaanya okivuddeko gwe wajja fumbira mwami wo mujjawo mwagazaki beerayo bakulabirire bakupangisiza ennyumba yo wallahi temusobola kwekweka ne we buli baddi okimanyi nti nno sobola nosirika omwami ne bukeera ku makya n'agamba omanyi kano katakako n'omwana wo kano kuba gwe wafumbirwa mwami tewafumbirwa mujjawo so sometimes naffe abakyala tuvaako nojja gwe oyagala otabule because tomanyi bali gye bava oluusi ne maali agikoze ne mukyala we tomanyi na maali eno ani aginamu omutwe gwoze osanze bikoze eki biwedeka sometimes naffe twerowoozeeko ng'abakyala kiringa kampe ekyokulabirako kiringa bonoveeri nti bakuwandiise bakuwadde omulimu muwani omma n'otuukirirako ku bakulu oyagala omanye one sources zivaawa n'ofuuka owakajanja ne b'osanzeewo n'olujanja Uganda nsimanyi na kiki omuntu ayinza ofuna ennamba n'atextinga naye ng'alina naffe tusobola okuyamaga okay you go to one bano nno mubalaba ffe bano tebatuukayo tomanyi omuntu ze fitina okulimirira omuntu like gwe watandika ekintu ng'olina enniya yazze kola nga mukozi nti nze nze kola mwana omanjagala kufuna sente nti bamuwadde 5 million naye nze natandika ekintu ne passion one woman when never tell you I'll still go on with helping yes nyasigala Allah jakola engeri endala yona yona nyasigala nga nyamba kati hajatiisania esawa zempweddeko omuntu enamba y'essimu oyinza okugigabako oba kimenya mateeka kuba waliyo abantu abeetaavu bayagala okuyambibwa bakufuna batya okay inshallah taala tusangibwa Kawempe omuntu yenna azze ku ofiisi yaffe saawa eno twa closings olw'obulwadde wabaawo kyonna kye twogeddeko yes oba Ebola wabaawo kyonna kye twogeddeko kyalaba nti nno nze neetaaga buyambi buno owandiika ebbaluwa bulungi n'ogyeta ku ofiisi yaffe Kyaddondo tuli Kawempe tula bw'otuukawo n'obuuza Kawempe ku 5 bw'otuukawo n'obuuza Kyaddondo Medical Center bw'otuukawo one woman nabagimanyi n'akapande kaffe oba okalengera wali mu maaso obuyambi bwonna oyagala zimba muzikiti oyagala kuzimbira amazzi oba kusomera oba wa tetulina buzibu kasita kiba nga kibenefitinga community abagala oba training emirimu gy'omu mutwe zaka tugaba zaka naye nga zaka oyo wakwekulaakulanya tuyigiriza abantu emirimu then tusala ebisolo abantu abakulira ebyalo yani leaders bajje banoonyeza abantu babo obuyambi tugaba emmere ab'ebigwa tebiraze landslide floods yes abakulembeze mujje tudduukirira abantu baffe then n'okutusabira tusabanye abantu batusabire bubaka ki obusembayo bw'oyinza okugamba omulungi osiibula ova ku lutimbe lwa Salamu TV okay neyanziza nnyo one kwebaza system sana kunkyazaako barakallahu fik tusobole sharingako n'abantu bano then nebaza ne team yonna
Brother Mohsin Kalisa oyo mwana ali down to earth musaba Allah mukuumira ayina empisa Mohsin mashallah Allah nsaba abimukuumire fenna tubeze mujana kuba tukolera Allah subhanahu wa ta'ala bannayuganda abali eyo abagagga muli bangi naye tumanyi nammwe imaamu wa ku kitundu wo tumanyi imaamu asula atya naye ate ogenda kufa bagenda sooka noonya imaamu anaaze ki kuba bamu temusomesa nabamu eddiini omuzadde asomesa omwana eddiini alina obbanga amanye wali imaamu w'ekyalo alina obbanga attendinga jama players naye abamu temumanyi na imaamu bamwe okeera avuga motoka yo noyita ku bantu munoonye baimaamu bamwe because at the end of the day baimaamu be bagenda okusima entaana badamu be bagenda obbasabira edduwa baimaamu be bagenda obbakolera biki so tuyambe tandikira na mu famire yo bantu bali mu family zammwe babonaabona tebalina buyambi naye temumanyi kikigenda mu maaso life is too short obudde bonna tugenda osinkana omutonzi waffe ogenze naki kyekibuuzo kyenkubuuza naye wona obanga olinawo sadaka tujali yajolese tujja kusigala tukusabira forever and ever so abali eyo tuyambe tuleme kulindanga baami beeru bano kuba nabo basonda busonzi we also Ugandans tusobola okuyamba omuntu waffe tumira tiimu yange yonna one umma staff one umma volunteers my family mama ngo omulungi Hajati Sarah Kigozi Jaji yange samwerabiranga sheyinkanji buli bwe bankyazanko naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amwejjana bingi bye tulabye oluvannyuma lwa jjajjaffe okugenda naye nsaba Allah abituyiseemu atutaasa abalabe atutaase ffenna byonna ebyandibadde bitutuukako tusaba mutusabire one umma bye tukola ffe tetulina kye twetaaga tetuli bannabyabufuzi tetuli ki ffe tuyambako gavumenti yaffe kulaba nga obulamu bw'omuntu bukola ki bukyuka so saba abali eyo mutusabire ffe kyokka kye tubeetaaza ne bakama baffe bonna abali eyo kye bakola kyonna kye beetaaga dduwa mbasiibula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamulungi ndaba ku lutimbo lwa Salamu TV yoyo Hajati Saniya Kigozi erinnya ddungi nnyo mama wa Bamulekwa. Naawe oli eyo oyagala kufukako mama wa Bamulekwa naawe tandika kati muli eyo mulina obusobozi kati muwulidde buli omu agenda kudduka Hajati Saniya yagambye naye ng'olina osobola naawe okuyambako abalala nja kusanyuka nnyo ng'okutta obuyambi bwo obutute ku kitebe ekya Ddondo wali ku one umma nga naawe ogenza okusapootinga ku bantu basobole okuba nga bafuna naawe ojja kufuna empeera yerigase gwe mukulu gwe tugenda okuba nga tulekawo ate muwe ku bantu mu kitundu kyawo wooli osobola okubeera naye one umma naawe n'otandika okuyamba abantu Mungu ajja kuleeta abaana akukwatirako tandika kati tolinda kukuwa atakumira mpeera konkomere mami Ismail Hajati Asiya Musana ge gange mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba.